NCTV UG gwa subscribe nze webale kubanga okikoze gwa tannaba nkugamba nti genda bugenzi maaso beera ngo subscribinga ku channel yaffe eno. Kakati leero omwami amanyikiddwa nga Bobby Yanga avuddeyo n'abeera nga asiima omukulembeze w'ekibiina kya NUP okubabudaabudanga n'okubabeererangamu n'okubagumya buli wabangawo ekiba kiguddewo. Mwewulirireko. Bannayuganda, sigenda babuuza nti mwasuze butya ng'ate flag ezo omuzira baziri half mast agaba Anthony ba Bobby Yanga munyankole yasooka okusalawo. Nze mbabuuzaako kozeeka vidiyo kano okugumya Bannayuganda ne President waffe omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. President, nsooka kukwebaza taata omutima gw'oyina, Mukama akuwe emikisa era kuwangaaze. Mr. President, njagala kutegeeza yadde ogamba nti ogumira kuffe nenjagala kutegeeza nti tugumira kugwe. Era omutima gw'oyina buli Munnayuganda agwegomba era gwetaaga. Mr. President, olunaku lw'ejjo twafunye amawulire. Ndiwa mukisa nti nabaddewo amawulire ago nga gatuuka. Era nakulabye ng'olinga ayagala okuggwamu amaanyi naye wagumye era n'otuyita n'otugamba abakyali bange byonna ebituukawo bigezo era mugume temuggwamu maanyi. Era Mr. President, twala omukisa guno okutegeeza nti twagumye ne tugamba ate oba President mugumu naffe katugume. Mr. President, ekyatuuseewo kyatiisiza buli omu naga nino musajja naye bamutonda ng'abantu abalala bamuzaala. Mr. President, abamu bakwewuunya balowooza nti tewazaalibwa na kuzaalibwa. Enjagala tegeeza Bannayuganda nti omusajja oyo yazaalibwa era alabye ku nnaku nga Munnayuganda ali eyo wansi gy'olaba. So yensonga lwaki ayita mu bizibu bwe bityo ne nasigala ng'alemeddeko. Bannayuganda, omusajja oyo aliko amaanyi ga Katonda, kkiriza oba gaana. Nze nina kye nalabye kwanga abamu mwadde mutandise osasanya amawulire President bamukute nga drone zitandise okuwamba abaana nga tuli omolo. Yagala bategeeza nti naffe twatuuse ekiseera nga tunaatera tunafuyera kutuzingako butukwati. Nenjagala bategeeza nti Katonda wa Kyagulanyi teyeebaka bambi. Katonda wa Kyagulanyi teyeebaka. Obusajja bwazze nga bwagala kuyisa butusaleko ebyaddala polisi nga yasudde ebiggwa mu kubo mu kifo ky'okukwata ffe ekufumita emipiira gyaffe ate n'ebufumita eyaabwe. So njagala bategeeza nti awo obusajja tebwasobodde kuyitawo era ffe ne tudduka ne tuyitamu. Bannayuganda, ebyatuuseewo mwabirabye. Njagala bategeeza nti ebyo byo sigamba nti bibadde birina okubeerawo naye nga Katonda bw'atyo bwe yageze. Era njagala bategeeza nti mu lutalo mubeeramu abantu abafa era nga bakyafa kisigenda kirumamu. Naye tetutidde, buli omu yandiyagadde obuuza kati Bobby Yanga saawa zino kyogamba watuuse dda nekamwokya. Kyogamba Bobby Yanga amaanyi mugajja. Munnayuganda, kintu kino kye twatandika. Njagala twala omukisa guno bategeeza nti President twajja bangi ne tumusemberera nitumugamba President tugenda kwegatako. Tagambba naye bakyalimu mumanyi kye mulumba ne tumugamba Mr. President gwe nga wooli naffe tulina kulemezaamu era weetuli. Batukwate kalangala byonna byatutuukako emabega kwawo bazze batuwamba abakola kino naye twagala bategeeza nti byonna ebyo twali tubisuubira. Era nze ne bwe bukya ku makya nga nze ataliiwo. Bannayuganda, njagala bategeeza nti temuggwamu maanyi musigale nga mulumba. Ekyo ne President waffe bw'atyo bw'atugamba. So Bannayuganda, byonna ebituukawo bigezo. Mu nsi omuntu olina afuna ebizibu bwe bityo naye bw'olemezaamu mbakakasa nti owangula. Bannayuganda, mbadde mbasaba, waliwo abantu abaagala okukozesa abaana ng'abagala bakozesa ku pressure. Kimanyi waliwo abantu abali mu diaspora nga nammwe bwe tuba tutambudde, President atambudde, temufuna mirembe. Nembeegayiridde abaana bano temubakozeseza ku pressure nti olw'okuba gwomanyi Bobby Yanga atambula ne President naye bw'oba tomulabyeko olina mukubira essimu gwe nga sikulaba.
Bannayuganda mutukozesa ensobi, abaana mubakozesa ensobi. Yensonga lwaki ne bw'aba asigadde mabega motoka agenda givuga ng'avuga ennyonyi ng'ayagala atuuke mu maaso asookeyo oba abeerewo mu kifaananyi ekigenda ofuluma. Bannayuganda kimanyi mulina abantu be mumanyi nti gundi eddi mutwe nti akireewo mbogo otegeera abaana bwe batyo, abaana abo be mumanyi nti babeera ku fronti ne bw'oba tomulabye mu kifaananyi saagala ate okomentinga. Kati leero waliwo omuntu akomentize akoze reply ku komenti yange gye nkoze ku page ya president nagaba Bobi Yanga nga saakulabye ng'alaba mu bifaananyi siriimu. Lwaki oyagala ondabe mu bifaananyi? Lwaki oyagala ondabe mu bifaananyi? Mwabakozesa abantu ensobi. Bannayuganda mbeegayiridde manya omuntu gundi nti yabeerawo era tasobola vaawo. So mbeegayiridde temukozeseza baana ku pressure, mwe mugenda okukozesa abantu ensobi. Ne bw'oba tomulabye gwe mugambe nti bannange era mwebaze, bannange mbalabye, gamba mbalabye. Ne bw'oba tomulabye gwe mukubira akasimu mwebaze, kubanga tukimanyi nti mwe abatugumya naffe ne tubagumya. Otegeera ekintu ekyo. So saagala muddemu kukozesa baana nsobi. Nje njagala bategeeza nti ebisinga ebizibu ebize bituukawo mwe abakozesa abaana bano ensobi. Sikyogedde mu bibi, sagala mu nkotinge bubi, nenjagala bategeeza nti buli lwoteeka muntu ku pressure leero tewagenze gundi nga sikulaba mu bifaananyi otegeera nja kulwana mbeere mu maaso mu kamera nange mundabe. Neni njagala bategeeza Bannayuganda nti oli ne bw'oba tomulabye musirike muveeko mukubira akasimu mugambe bannange mbalabye muli gundi. Okitegeera agamba yadde sibadde mu maaso kitegeeza eno kamera nawo zinkute. Okitegeera. So Bannayuganda tuli bawanguzi, ekyo kyo njagala kibategeeza. Nkimanyi dictator asobola okukola buli kimu. Waliwo n'abangamba nti oba accident nayo bagipanze basobola. Naye Bannayuganda ebyo tebibamalaamu maanyi. Temuggwamu maanyi baganda bange, tusegale ku mulamwa gwa kulwanirira nsi yange. Era ngambagamba nti tetugenda kuzikiza. Oba wafudde bameka, ffe tukyali ku mulamwa gwa kujjako kasajja. Kasobola okukola buli kimu kubanga buli kimu kakiina. Nenjagala bategeeza nti ffe mu bwavu bwaffe mu mbeera gye tulimu ate tugenda kukuba. Bosiko toyina ky'otugamba kubanga byonna obigezezzaako biweddeyo. Oguze abasemberedde pulezidenti ng'olowooza basobola omunafuya naye nga buli ate buli gw'ojjako oyo yaabula, buli gw'ojjako yaabula. Ate n'abalala ne bagamba gundi twali tulowooza nti kafunyemu kasente agenda fuuka w'amaanyi ate wuuyo avuze. So ne kitwongera amaanyi ffe nga Bannayuganda abagala enkyukakyuka. Bannayuganda temugwamu maanyi, tugende mu maaso n'okulwanirira ensi yaffe. People power, our power, ate nga tugamba nti teri kuzikiza. Ngattanya ku nsonga ezo. Akaakati olunaku olwajjojjukira nti abannuuku bano baafiiriddwa abantu baabwe bambi. Nga kwe kuli n'omwami kansala, nga kwe kwabadde ne kansala Yakubu, kansala w'e Kazo. Kaakati bambi asobodde okuba nga aziika olunaku olwaleero. Sooka olabe ku byabadde mu Lumbeerwe. Abakungu bazi mwenna balamusizzaako mwenna. Kaseera ka nnaku nnyo, kaseera ka kunyolwa, naye nga byonna tubikwasa Mukama Katonda. Amanya n'eddoboozi, nze Alex Luswa Luwemba, era nga nze muyambi w'omubaka Muhammad Segirinya, omubaka akiikirira Kawempe North Constituency mu Parliament y'e11. Yadde tali naffe okumala ebbanga erisobera ddala myezi 8, naye mbakakasa nti ali naffe olunaku olwaleero. Mu kiseera nga kino eky'ennaku njagala okubategeeza nti akawungeezi ke tufunye akazibu ennyo nga kano ak'okuvibwako baganda baffe abo ababiri babadde bali ku mirimu gya ggwanga, nga bali ku mirimu emitongole egy'okulaba nti balwana okulaba nti tufuna enkyukakyuka mu buli mitendera gyonna egy'obukulembeze. Basebo ne bannyabo nze ali nammwe wano, njagala okubategeeza nti omugenzi Tata Hasina tumaze naye ebbanga ddene nnyo era twatambulanga naye mu kalulu ka Kawempe North Constituency nga Honorable Segirinya Muhammad anoonya akalulu tuddo mu bitundu bino ebyangola, era yatuwabulanga nnyo n'atuwa amagezi nga kumpi entuula zonna enkiiko zonna ze twalingamu nga azeetabamu.
si lwakuba nti byali bbula lya mirimu oba bbula bikolwa, naye yayagala ekitundu kye ekya Kawempe North Constituency okulaba nga kitangaala butangaazi. Bassebo ne bannyabo kya nnaku nnyo nti Allah amujjuludde mu kaseera we tubadde tusingira ddala okumwetaagira. Buli omu bugenza okukya olunaku olwaleero nkakasanga ne mu maka ge wano wennyininyini ne mukyala we tategedde nti oba omwami we ayinza obutadda. Naye nina essanyu bakakasa nti ku byonna Taata Hasina byabadde akkiririzaamu, mbakakasa bukakasa nti Allah amulisiivinze. Yadde nga ffe tubadde tukyamwetaaga nnyo, naye Allah ayina ensonga lwaki amuyise. Bassebo ne bannyabo mbakakasa bukakasa nti Taata Hasina ali mannya, ali mu mikono gya Allah. Ku lw'omubaka Muhammad Segirinya, bassebo ne bannyabo, ng'enkola ye ku lw'omubaka Muhammad Segirinya, ng'enkola ye bwe tugimanyi obulungi ennyo. Ku lw'omubaka Muhammad Segirinya, enteekateeka ze yalina ennungi ennyo, ate nga ebyobulamu byali ddala ku ntikko nnyo. Ate nga kansala Kigundu Yakubu naye yali musaale nnyo okulaba nti eddwaliro eryo lyennyininyini erya Kawempe North Medical Center liteebwawo. Njagala okubategeeza nti enteekateeka ya ambulance okutambuza bode ku lw'ekibiina kya NUP, ku lw'ekibiina ku lwa constituency, ambulance egenda kutambuza omubiri gwa muganda waffe Taata Hasina, muganda waffe kansala Kigundu, paka gyagenda okugalamizibwa ku bijja by'abajjajjabe. Ekyo mbakakasa tugenda kukikolera ddala, tukyeyamye era tuzze nga tukikola ku lwa NUP, ku lwa bannakawempe North, ku lwa bannakazangola. Omulimu ogwo mbadde nsaba busabi mugutukwase tutambuze omubiri gwa muganda waffe kansala Kigundu Yakubu. Neyanzege mwebale kujja bangi bwe muti okukubagiza family. Temujjanga okwo tusigale nga tuli bumu kulwa obulungi bwa constituency sako ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Embeera wetu baganda bange mwenna abatwegaseeko jjukira nti wano mu Kazangola twafiiridde omuganda waffe. So